nafuna obuzibu bwa appendix. Embeera yantuukako yanguyira kubanga natuuka nali ngenda ku mulimu olubuto ne lunnuma. Olubuto nali ne mutani wange nagamba taata kikikonza wayi olubuto lunnuma ne waliwo awo famasi yali okumpi. Tugenda mubagamba isobola okubeera busaazi abalala kasobola okubeera kawago. Ne tugezaagezaako ne bigaana paka twagamba waayi tugende mu sikaani. Ne tuva ewaka ne tujja wano ku ddwaliro ly'e CMS wano e Kawempe lirinaanye wano nga ku Kyajjaka lirinaanye lya KCC era baba basobola okujja nga tugeze baba banoonya buyambi nabo baba baagala balongoosa. Bano abantu balongoosa bulungi kubanga natuukirawo mu mbeera gy'otayinza gamba nti noona basobola okuwona kuba natuuka nga n'okutambula kisobola. Kati wagenda okuva ewaka nga omanyi bagenda kulongoosa oba nga naawe omanyi bagenda kuwabuwa eddagala? Nali simanyi na kinnuma. Twamala genda mu sikaani bagamba nti appendix yekola ki ye muluma obulwadde obuyita appendicitis. Nga nze sibimanyi nako bagamba tugezeeko tumuwa eddagala na respondinga tugenda mumulongoosa ne balimpa ne ligaana paka ne bagamba tugenda kulongoosa. Bakunyonnyola oba bakugamba nti obulwadde buno bwaviiridde ku kino oba ki ekyabuleeta? Baŋŋamba okusookera ddala oluusi bitambula ne diet. Osobola okulya emmere ng'erimu amayinja appendix n'ekoseba. Osobola okulya ebintu byonna ebyo nga like oba omuceere nga gulimu obuuma negundi appendix n'ekosebwa kugamba kintu kiri awo oba nange bakinnyonnyola oluusi nga sikiriza kubanga ate nze yali asinga okulya erimu amayinja. Naye bambi natuuka mu mbeera ey'okunnongoosa ne bali bagaanye okukola ki okunkwatako okunnongoosa. Bagamba nti sente olwoba natuukira mu mbeera nga akasente tewali. Nentuuka ne bagamba kati luvannyuma y'omusawo ndowooza naawe bulumi bwe yalaba nga ndi mu bulumi bw'amaanyi n'agira bambi n'agamba omanyi katuyambe omwana ono tumuyambe tumulongoose ne ssente z'alinawo banaaleeta mpola mpola. Ne bankolako era kati siwulira bubi nnyo naye ng'era kabiiro kakyabanja. Baba Rapa, mulanga ki gw'oyinza okubira eri abantu bonna like weetaaga buyambi kati bayinza butuusa batya era bukutuukako butya? Omulanga bwanga omuntu yenna aba asobola okuyamba omuli batesiti bannange mulimu abaliwo nga bayambi tinga maama Fiina kyaladdukirira bangi muwandaawo nange nasobola okunyambira. Mulimu abayimbi Kalifaganaga Alien Skin Abudumulasi Papa Big Guy. Abo bookoola mikwano gyo oba jjasi lwakuba bayimbi banno? Mikwano gyange naye mukinene mu art waffe bwe tulimu omuntu onaswa sobeera nga sina mukwano gwo n'akuyamba tukonsideringa nnyo nti olwo mukwano gwange. Oyo mulimu omuntu asobola okubeera n'ekisa n'agamba waayi omuyaye kamukole ki kamumbeko kemusuulira ku mutaasi. Baba Rapa, tulina ebibiina bibiri, tulina WUMA ekulembebwa Cindy, tulina ne Federation ekulembebwa Eddie Kenzo. Mu ebibiina olina mwogwa mwogamba nti at least bano bandibadde bambeererawo oba tolina wadde kibiina mwogwa? Ebibiina ebyo muganda wange bibadde embeera mwenna weyankwatira ali mu nteekateeka egenda okujoyininga ebimu ku bibiina ebyo
kubanga ffenna kimanyi ati yatugatta. Siina we ŋŋambira nti ate eno nti ate eri, ffenna ati yatugatta naye embeera unfortunately embeera agenda okunkwata kuba kaseera mwe nali ngenda okugendera nga sinaba kukola ki, sinaba kujoyininga, naye nabo basobola okugira awo ne babaako munnange engeri gye bannyambamu kuba bakoliigi banne koligi bannange. Enamba y'essimu 741 90 75 39 yamanya ereeta y'essimu akabuguza. Taata awo wennyini nga tukyali ku bulwadde, obulwadde obwo wabutegeera nga buyiseewo bbanga ki? Bwaliwo nga bukuluma nga bugenda oba kyajja mulundi gumu? Obulwadde kyajja omulundi gumu. Kyajja omulundi gumu ekira nekinuma seriously. Nange mwennyini neewuunya. Plaza nange mwennyini neewuunya kuba nali sisuubira mbeera ng'eno kuntuukako. Mu ddwaliro mazeemu bbanga ki wano? Kati kivayo wiiki ndowooza zigenda mu 3. Kubanga ekikulu bandibadde bantadda n'ensonga y'akabiiru kubanga ssente sinnabakola kumalayo. Master Q omuyeekera owa Sseruganda bw'atandika ddi oba buze bubeerawo butya? Kubanga tulaba nti ebiseera ebisinga abalasita bava mu bannaabwe nga bamaze okugwa mu buzibu, naye Master Q akulaga nti azaabeerawo ebbanga lyonna. Oyo omusajja omulaba twava mu by'okubeera ndowooza abayimbi n'afuuka mukwano gwange, n'afuuka muganda wange, kati netujja ate netubeera nga disco etugatta. Master Q muyimbi wa kabi, nze okwogera nzize muwandiikira music we, nasooka nemuwa oluyimba lwe bayita olwa Doola na featuringa ne Kilibajje, nemuwa oluyimba lwe bayita olwa Muveeyo, nenziramu nemuwa Olokoso, Talukwereeyo nawe no beat nemuwa, nenziramu nemuwa Ojja Kutuuka. So music nzizeemu mumuwa musai kugamba twafuuka bakyali nkoligi munnange n'ate ye netwetegeera nnyo tulinga n'abaluganda. Kati abawagizi obugambo ki bw'oyinza obbawa nga tumaliriza? Abawagizi bange ekituufu ekiriwo nkyali mulamu, nkyalina amaanyi. Eno just embeera saga yanguddeko tikitegeeza nti ngenda kunafuwa paka. Katonda mulungi yanziza engulu, kitegeeza nti bwe mba nvudde wano era ngenda kuddamu kwasaganya emirimu gyange nga we mbadde ngikwasaganya, so tebaggwamu maanyi. Ate yo disco amadada kigenda kuba madada. Era nga tumaliriza, bangi bagamba lwaki wobeera mu mabaala oddamu ennyimba z'abantu abalala, obuwuye olwa Chameleone, olwa Bobi Wine, ezaani, nga oli muyimbi oli lwayita ng'osobola okuwandikira abayimbi abalala, lwaki oba oddamu ennyimba zaabwe? Ebintu ebyabayimbi biba vibe, osobola obeera n'okola ekinyumira, bwe kinyumira nsobola okusaba oba oliawo nembaako nange kyengattako. Tekiba nti bino ebyaffe bya vibe. Ennyimba naddamu olw'Amasekulo, omuzibu gwa Nacha Peterson yalukola awo, nenziramu n'olwa Bobi Wine Sirimba, naye just baali tuni zaali zakabi vibe nenzigamba nenzivibingirako nnyo nezimpa vibe, so nenkifundikira bwentyo nembanga nkoze ki nga nzize. Wabasaba ekyokusaba Masekulo amusaba
principle y'omanyi oyo kiggwa buggwe kati oyo kiggwa buggwe yo ebyo bimanyi kati so okay amanya Mutamba Harriet. Okay. Tubadde tusaba otunyonyole ku mbeera y'omulwadde ono engeri gye yajja wano. Yajja nga ali mu pain. Tumuwaayo pain killers after tumutwala mu scan okurulinga out. Okay. Ekimuluma mu lubuto. Twasanga bakola scan results ne zivaayo ng'alina appendix. Okay. Appendix ye ng'eri affected. Okay. So doctor n'agamba nti decision yakola ki yakumulongoosa. Okay. Naye yali talinawo sente essaawa ezo naye nga yeetaaga buyambi. Naye ne twasalawo twayogera naye ng'omuntu n'agamba sirina naye nja kunoonya ennyambe era ninaffe kye twamuyamba ne tumulongoosa. Akatini ke yali alinawo kuba kaali katini nnyo okusinziira operation bwe yali kuba yali bubi nnyo. Obulwadde buno buva ku ki musawo? Obulwadde obwo sometimes olumu diet y'omuntu, olumu engeri endya gy'abeeramu, olumu buba buyinja ne bubeera nga bw'affectinga akenda akasembayo. Naye nga sometimes bw'aba azze nga bukyali pain nga kakatandika kubanga abeerawo pain obujja bukulaga nti there's something wrong. Tusobola okyanguyira n'akola ki okumujjanjaba n'awona naye okusinziira ye nga bwe yali ekyo ekyali kyakulongoosebwa. Okay. Obugambo obusembayo omulwadde sofa kati saakakana ali mu mbeera atya nga ffe abasawo twandibadde okubanga twanaliganye nti twamusiibula ali mu mbeera naye ng'eddwaliro ekyamubanjayo kase kale mugenda musibira wano mpaka tetugenda musibira wano paka kubanga waliwo atusuubiza nti ajja kuleeta simusibe era bwe tunaalabanga tomanya ayinza okufuna kubanga naffe atusuubiza nti ajja kuleeta naye nga tetumugaana nti oba genda wali ogula kyakulya ogendako okunoonya kasente naye kubanga kati yandibadde anoonya akasente naye amaanyi gakyali matono. Masaki omukulu ogamba otya? Tuli kusanze wano mu ddwaliro okulaba okubanga ate like ojjanjaba muganda wo Baba Rapa. Ensonga eno gyogerako ki era amawulire gakutuukako kati oli otegeere nti muganda wo otali mu mbeera nnungi? Nsooka okubuuza ku bannayuganda nti mbalamusizzaako amannya bampita Masitaki omuyeekera kabaka okulapinga. Muganda wange ono Baba Rapa nali olunaku lwali lumu ngenda ku mirimu gyange bwali budde bwa kumakya essimu nenvugirwa ne baŋŋamba owaaye nti wange nalaba nga nkubira nga yennyini yankubira naye nga mmanyi nti ye yankubira kumbe muntu mulala yankubira ngenda okulaba nga ŋŋamba oba Baba Rapa ŋŋamba ki essimu nengikwata hello ngenda okulya nga muntu mulala neŋŋamba essimu y'omusajja wange bagibbye kiki neŋŋamba ate nga mpulira eddoboozi vibe nga si yeeyo ey'omusajja nkubiri naŋŋamba sebo nti wangi omusajja we ali ku buzibu ali mu ddwaliro erya SMS Kawempe bamulongoosezza neŋŋamba Katonda wange era bye nali ngenda okukola era olwo olunaku lwafa nadduka zambwa nenziruka emisinde nenzija wange omusajja wange namusanga ku ndiri naŋŋamba muganda wange ebyange byo birabika bikomye kubanga vibe eva mu lubuto naye natandika obinnyonnyolamu awo nga bwe byatandise naye ng'ayogera n'omukasi kamusike kwolwo neeraliikirira nawulira obuzibu mu mutima nga mugumya naye nga nange mutima natidde kuba nalaba asikabusisa omukka nga bakamaliriza omulongoosa naye yafuna amaanyi nayogerako nange katono era nandaga essanyu.
naye mukama tusaasidde musajja wange agenza dde engulu bulungi kati alina kumaanya asobola n'otambulako naye yetoloolako wano mu ddwaliro n'akomawo katanda ke naye nga nsaba bannayuganda bannange n'obwetowaze bannange mbasaba tuyambe musajja waffe Rapa kino kye tulimu kizibu bannange bw'aba alina ekibi kye yakkola oba alina empisa gye yeeyisaamu nga gye tubeereeyo waliwo omuntu abeerawo n'agamba Master Key weeyisa bubi Master Key teyambuuza ate nga sereebu naye nga tisi bwe kyetaaga omusajja waffe ono ali mu kizibu bamulongoosa kabiru kamaanyi baali badde n'omusiibula bamusiibula mu kaseera kati kafunyemu akangubanguba naye tebasobola kumusiibula olw'ensonga kabiru tekannabakiriyalingibwa Master Key ngezezzaako kyensobola kyonna naye era nange nnemereddwa kati nendajanira bannayuganda tulabe nga tumukwasaganya musajja waffe ono tulabe nga twekwatakwata bayimbi bannaffe mwenna federation buli muyimbi yenna ali mu federation abali mu wuma mwenna bannange tulimo okubanga tweyawulayawula nti ono ali eri ono ali eno oli ali eri naye ffenna twekwata erumu munnaffe wabanga ali mu kizibu tusobole okubanga tumuyamba buli omu abeere mulamu adde ku mirimu gye gy'aba agenza okugira buli alina obuyambi bonna tubasaba bannange mujje tuyambe omusajja waffe Rapa ave mu ddwaliro obulamu bwe buddewo atandika okwekolera emirimu gye akolere n'abantu be okubanga abalabirira. Rapa bakubanja sente meka? Nkati sente ezibanjibwa kamu 10 kali kamu kitundu musasulako emitwalo 4 wasigalayo kamu 10. So tegeza wayamba yenna kunakaweereza omuntu yenna ali eyo atulaba kuba kati nze kino ekizibu mwana kyendi mukyajja kyenomanya kyantomera nga sisuubira kyankwata ofusaidi kitegeera embeera ya financial omuntu yenna alina ku buyambi asobola okunyamba yenna alina omutima omudduukirize nasasulira kapiiro nanyambako kyakontributinze nenva wano nengenda nenkola